Kadama TV twawaleeteddeko story ya Martha eyafa ne babeera nga bamuziika mu Buwarabu. Bamuziika mu Buwarabu, famire ye teyategeerako. Kati tukubira omulanga buli Kadama yenna agenda agezaako okulaba nga at least oteekayo ba next of kin abatuufu. Tofuna kuba ate olonda bulonzi muntu n'omugamba jangu ombeererewo, kuba waliwo Kadama we yatunyumiza, yali tayagala kubeera nga famire ye wadde n'omuntu yenna amanya nti agenze nga ye tamwatamwa dda, n'agenda n'afuna omuntu yamusanga Busanzi n'amugamba jangu ogambe nti gwe next of kin, n'amuwa byonna by'alina okwogerayo. Jjukira nti omuntu ono gw'otaddeyo bw'onootuuka ng'ofunye obuzibu bajja mukubira abeere nga takumanyi. Twabagambyeko ne bakadaama bangi nnyo bebaziise mu nsi z'Abawarabu nga tewaliwo basobola na kutresingira famire yaabwe. Ne wabeerawo ne bakadaama abajja obuzi nga nabo tebayise mu ofiisi, ne babeera nga bajja buzi mu Buwarabu, era bwe bafuna obuzibu bwe bawulira nti gundi yabula ebweru. N'ebirango by'etteekayo Kadama TV nga famire ez'e Uganda zinoonya abawala be basuubira okubeera nga bajja mu nsi z'Abawarabu nabo nga tebamanyi wa gye baagenda. Tugenda bawuteekera ku Kadama wano naye ng'ayogera ku nsonga y'emu, nga omuwala w'owaka era yamugamba nti waliwo limbo ez'abaddugavu eziriyo naye nga Bannayuganda be basingayo. Kuba jjukira ffe Bannayuganda tuli bangi nnyo mu nsi z'Abawarabu, nsonga nti tuli cheap naye tuli bakozi, kati bangi nnyo. Ne bw'oba ogenze bugenzi mu Google n'oteekako ba maids mu Arab countries bajja kuleetera ebifaananyi ebisinga bya Bannayuganda. So mwegenderezenga nnyo nga mukola nga mutwalayo abantu be bayinza okontaktinga ng'ofunye obuzibu, ne mulema kuteekayo bantu bali fake. Next of kin wo olina okumuteekayo nga ddala mutuufu, ate n'amasimu mugezengako okuteekako amasimu agawerako, kuba bw'oteekako essimu ng'emu oli ayinza okubeera nga agiggyako n'obeera ng'ofunye obuzibu. Katuwulize Kadama ono ku nsonga y'emu eyo gye tukyaliko ey'okubeera nga waliwo abaana be baziika e Saudi ne famire ye nga tamanyi. Halo Nyawuli, Kadama TV. Je bali ku mwami Kadama TV. Siyote. Kwidana amawulire g'essanyu agassassa n'ag'ennaku. Naye kansooke n'ag'ennaku bannange. Oyo omwana Mariam namuwulira ng'omwogerako. Zomanyi nkufa walinga nnyo wadde nteekako ddata naye bwe kimumba nnyo kiwuliriza, naye ekintu kya woofiisi e Uganda zaayitirira obungi. Kyova olaba abaana bafiira ne babaziika. Nze nange wano baakingamba dda nti eno waliyo gye baziika Abannayuganda nga babuliddwako famire zaabwe. N'oyo yakingamba mwana wa wano omuwala n'agamba waliwo limbo y'Abannayuganda wano gye baakola e Saudi gye baziika abaana abo nga babuliddwako famire zaabwe. Kiwulira. Naye bambi kibi nnyo. Naye ekyebuuzibwa omwana oyo basobola ebbanga liweze ddene, giweze emyezi 2 oba bakyasobola okujja ne balondola famire ye yamutwala ne bamuggyayo omulambo ne bagutwala ewaabwe Uganda oba nedda. Kubanga bambi famire ye simanyi bw'etunda kaseera kano. Omwana nga alaajana oyo Mariam mukwano gwe nga yamulaajanira. Byo bye tugamba abaana nga batuuse eno mu biyumba. Omwana amala emyezi 5 tabanyega. Omwana amala emyezi 6 tabaweereza ade ku message. Ne muweereza message n'azibikula n'azirekawo ne weebuuza kati ono ali ku ki? N'amala ofuna obuzibu ate n'ajjukira banne be yajja nabo. Woofiisi za Uganda g'amazima tezikyafa ku baana. Lwakuba ensi yaffe ekyagaanya ottereera, ekyalimu abantu abalina obwangambe buwunga bwa muwogo mu mitwe gyabwe simanyi. Naye nga Uganda yaffe ekyagaanya ottereera, Uganda yaffe ekyagaanya okufa ku bantu baayo, Uganda ekyagaanya okufaayo ku muntu wa wansi. Ate nga ffe abantu ffe abali eno mu nsi z'Obwakadama ffe kati ffe tuyimirizaawo Uganda. Kuba buli lw'osindika ssente ne bakusalako omusolo. Kati abaana ne baba nga bafiiridde eno nga n'amawoofiisi tebafaayo. Bongera kuwandiika baana nga munnaffe bwe yagambye nti bongera kuwandiika baana. Kati woofiisi eri e Uganda omwana agiraajanira ebbanga, kati omwana we yafa ne bamuziika ne famire ye temanyi. Lwaki baba tebagiggalawo? Ne bamunoonyerezaako nti ne bwanaddamu n'akola ne woofiisi endala balina oginoonyerezaako. Abantu ba Uganda tebalina woofiisi emu. Omuntu omu abeera ne woofiisi nga 3. Omuntu omu. Zonna zireeta baana. Kati mbuli anaafa atya nti eno woofiisi etutta abaana bameka, eno etutta abaana bameka? Anaabafaako atya?
baana bangi abafiiridde mu Saudi, baana bangi abali mu makomera, baana bangi abagudde ettalo, baana bangi abali eno mu biyumba nga tebasobola na kuddayo waabwe olw'ensonga baba babawunzawunza dda nga n'empuliziganya tebagirina. naye kati n'otunula omwana w'abendi yalaajana n'alaajana paka okutuusa ku ssaliro y'okufa nga woofiisi eri Uganda etudde eri mu woofiisi ewandiika balala bagenda ofuluma omwaka guno. zeezo woofiisi gavumenti zandivuddeyo negamba kati gwe tukugaddewo teri wadde okunoonyerezaako nti oba olina woofiisi endala muno mu Uganda. bandifunyewo woofiisi nga z'amateeka bweba tusobola amateeka ago tutwala muntu weeru. naye olw'ensonga bamanyi Uganda yaffe tebatufaako, tetusaba buyambi ne batuyamba mu bwangu, ensi endala zisaba obuyambi ne babayambirayo. kati wano juuzi era wabadde omufopia ne bamuleeta wano eno maaso g'ennyumba yange waava omunauganda n'addayo e Uganda. mukama we yamukubye bukubi luyi bwe ruti luyi bwe ruti poliisi zazze ne woofiisi ye neggirawo ne bakwata omunokozi ne bamugya mu nnyumba ne bamutwala. okiwulira? ne bamugya mu nnyumba ne bamutwala. abaana ne bampita ne bagamba jangu olabe. mama waabwe nangamba fuluma wabweru ogendo olabe kye balino kye bakuyitira. ngenda ofuluma ku geeti nga poliisi zizze omukozi awadde statement yankubye oluyi naweereza message ku woofiisi ne bamukima ne bamuzaayo kuwa woofiisi oluyi. nefe omunauganda bakuba n'okusamba n'okusamba n'okusindika ne ku madaala n'ogweri n'olajja ne woofiisi netafaayo. naye senga tubanga ezo ensi endala senga tukulaakulana esooka bagano twongeza ssente tukolera ssente ntono ffe be bacunya ffe be batta ffe balwala ne batatwala malwaliro ffe batafaako. kati ne weebuuza maama w'omwana oyo atunula atya oba taata we? bw'aba mukazi wattu abadde n'abaana b'e Uganda ne bw'aba talina afiiridde mu bulumi ate era afiiridde mu bulumi tyafiiridde mu kulaajana. kyova olaba amawoofiisi batuuka ekiseera ne bafuna ebizibu oba olina abanga avuga emmotoka nefuna accident neggwawo ne weebuuza lwaki efunye accident nga tajjukira saayamba muntu oli gwe nasindika kukola olw'okuba ye bamala dde omusasula. Mwamikadama nawulidde amawulire ago naye nawulidde nga amaziga gampitamu bampi ningamba yi mukama mama w'omwana ono famire ye bw'abanga alina abaana be wawula weebale tubeerera weebale nnyo obalire ddala kubanga bisinga tubimanyira ku ggwe. naye katusabe mukama ayongere okuwangaaza kubanga abalabe be bangi mu nsi muno bayinza okulaba ekintu kyotukolera nga kirungi ate munene bagala okutuusaako obuzibu. naye twongere saba mukama twesabire kuba eno embeera yakakati si nnungi. tusabire n'ensi yaffe osanga erikyusaamu kubanga ogwo omusolo nagwo gwe baatuteekako mwagwogerako naye ogwo omusolo nze ku kyemmanyi ku muntu omu gwe nabuuzaako gwe mmanya kweyaddala mu gavumenti yangamba omusolo baagusayininga era balina engeri gye bajja okikolamu bagenda tutuuka ekiseera nga bagubajjako.